Okay, 13 tonyeza osatu radio for ensonso situkomyewo ne 12 tonyeza omusanvu radio 8 radio mu Masaka ne bitundu ebiranye osako 10 omuze omusanvu yabikubuka mabwaka barega bunyoro yonna ne bitundu byankole bimu n'ensalo zonna tukusalako ne tubanga tukusunsula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangiwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru omuntu okozesebwa amajini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okozesa ennamba z'olaba ku screen oba kuweereza obubaka ku WhatsApp. Okay, nga bwe nkugambye nti oba oliawo kano akaseera tubeere nga tubako ensonga ze tutambuliramuko. Honorable, tutandikireko wano ku muliraano mu ggwanga erya Congo. Tuli mu kago gwa East Africa ekikwata ku munnaffe ffenna kiba kitukwatako. Bantu beeraliikirivu olw'ebiri mu ggwanga erya Congo. 1 Uganda sente kaseko ngo abayo butabanguko zeeyongera okukeewa wano ne gavumenti yaffe okuspendinga naddala nga eteeka sente zino mu nkambi z'ababunzibunzi abaddukidde mu ggwanga erya Uganda. Ebyobusubuzi biba tebitambula, ebyenfuna tebyeyagala, saako n'okutya nti oba oliawo obumamu ku bibinja UPDF webaddegezako okulaba ng'efuukuza mu ggwanga erya Congo bujja kwongera okufuna mu kabembeekereza. Naye nze ekibuuzo ekyange sijja genda nnyo mu banene twakola omukago gwa East Africa ne twongera okubanga tugongerako kati ndoza tuli mu bantu nga 7 era ni mabiga account tufunako ne kumanyi tutwala yuko ku majje gaffe gonna Kenya yo nebivaamu liga tebitegeera mulwanyiso ono bano balinga banasi bo bennyini abatayagala lutalo lugwe naye golowooza ko naye bwe kiseera kirituuka ne wabeerawo permanent solution mu bitundu bino. Ate simanyi lwaki Congo teyawukana nnyo na Uganda kye yali. I think Congo leaders are just balemereddwa okumanya ekizibu kya Congo kiri kuba kulembeze ba Congo bamanye ebizibu byabwe ng'abantu. Revolutionary alijja n'akwata Congo ajja kukwata boundary because Congo tujja gifuganga a republic country. Democratic Republic of Congo. Congo cannot be a republic. Bakiyetegako bwetesi. Yes, Congo cannot be a republic. Congo can be a federal state. Is that a suggestion? Because it is more of a federal. Yes. Nenange ninga kiwuliramu. It cannot be a republic. Bochogera bwekityo baliko okugamba nti Congo ebeere republic. You see, republic is subjecting everyone to a common decision. Jayina okufollowinga. Nebyo bisobola ng'oyina sovereignty entono, boundary entono, nti osobola okugifuga obusobozi bwayo. Nti olina obusobozi obusobola okufuga ekitundu ekyo. Kati capacity efuga Congo as a republic teri president asobola kugifuna. Mfuna bulungi. Yes. Teri president asobola kugifuna. Why? Because Congo ina square miles 2,000,000. Congo okwata South Sudan n'okwata Tanzania n'okwata Kenya n'okwata Uganda n'okwata Burundi n'okwata Rwanda okufuna Congo emu. Mfuna bulungi okufuna Congo etya embweti nti ne Kenya jetulaba nti nene batuuka ne bakola ne bakyusa mu governance system yaabwe. Congo needs to overhaul its governance system and n'amateeka eyibwe completely. Ekyokubiri, Congo ngagga nnyo. Kongo eyo abali batematema Africa
bagirekerawo ng'ekyalo kya King Leopold owa Belgium bagimulekerawo ng'ekyalo betututte nawe tandikirawo sina walala gye njagala mundekere kanoko kakaki Kakongo oya okitegeera kati Kongo bw'abanga president yenna azze ayagaliza Kongo nga teyeeyagaliza ayina kugifuula federal state ebimu abiwulize nga buwuliza atuliza nga bulaba America nti ayina California states singezo zonna naye nga ziri na governor waayo na senator waayo na structure system ina n'amateeka agamu agaayo ne Nigeria mpulirayo states ezo nga amateeka agali e California ate sigojja okusanga e Washington oba Texas oba Oregon oba Chicago nakirabira no ku misango gya Trump nga bamuyita mu state eno nawoze ejjayo n'agenda omulamuzi weno n'amuyita neri okitegeera kaakati Congo olw'okuba erina obugagga bungi erina interests nyingi erina amawanga mangi ojja kwekanga nga okubalansinga interests ezo into one is hard for them kati nga alina kukwata ekitundu nga Goma n'akikola mu structure system yaakyo nga kiri kyetongodde nga kyo but under subject to the laws of DR Congo kati governor wa kino ekitundu ayina amagye ayina poliisi ayina local government system ayina political system n'amanaging ayina n'omusolo awooza omusolo bekolera ku nsonga zaabwe bayina bajeti yaabwe n'okwata amawanga agalimu olwaleero ekigenda okufuukira Kongo ekizibu kwe kugamba nti nno abanyamulenge tebali part of Congo yagamba baki mbu Banyarwanda olabanga ejje tugeze M23 terwana ku capturinga Congo recognition erwana ku capturinga territory yayo erwana ne recognition tife tuli ba Congo ababeera mu kifo bwe kiti so there should be a president who will come and say back to the drawing table akwate constitution as scrapping akwate regions as demarcating as a system is self governing Goma Kinshasa almost a continent almost some of the continents zizokuba zikunukirizo gondi mpulira nti okuva obuvi eGoma okutuuka Kinshasa tewali na kubo damu tewali kakati gwe nga state nga president onosobola otya okugamba nti nno ojja kutuusa service through a central government system tinga kino wakyekutulako era ojja kwekanga nga Congo bagikutuddemu emitondo bimeka bibiri waliwo Eastern Congo ne Western Congo ate ekyo si ekisoose era twalabako attempts Katanga tuzijukira mu gyenkaaga nabo bayagala ndoze embeera yali emu service okuba nti so all you need to do is sit down reevaluate your country government I recognize everyone okwata amawanga gonna agaliwo nga bwolaba President Museveni kye yakola nti bwe yava mu nsiko waliwo amawanga kati tugeze nga Abanyarwanda be balina okuregularizinga as part of Ugandans because bajja dda mu 1910 1920 babadde wano waliwo abaana be bazaaliddewo balina abazzukulu balina ebijja actually ekyo kyogerako ne weba London ne weba America gyekiri you recognize and say you are part but olw'okuba toyagala disruptions noba wa political system eba favoring n'okola political system egenda okusigaza Congo eri one but with decentralized powers
Aidha usono boku zisindagano. Yes, mateeka sindagano. Ukola teeka. Buli teeka okusinzira mu region bweva. No gama mawade system ne natural resources za gwanga. Siza region. Kati mmunonye ngeje mufuna mu emisolo. Resources tuzigabana. Zino zigenda wano budget. No kola system ngeri federal. Abantu no balekera obuyinza bwabwe. Tosobola kufuga Kongo gweweka nga gweweka alina obuyinza. Abamu ino bawa ku buyinza bwabwe. Bagamba mwe buyinza bwamwe mwe mugenda ko badinga mwe mugenda ko mwe mugenda kola mwe mugenda kola tujja kusisinkanira wano. Fika samu tukolea kino nga government ebisigade byammwe. Exactly. No devolving services. Short of that, Congo will never have peace. Neither will we. Lwaki Tshisekedi alowooza nti kyandibadde kyo yakisobola okufuga Congo yonna nga bw'ogamba naye external forces banneyiba bamulemesezza ye bw'agamba? No, banneyiba nabo balina interest. Kubanga ensi yo tosobola kugifuga yonna. Yeah. Neighbor okuteekawo buffer yabo because kati kangereze ku Uganda sijja gereza kweli ensenda. Uganda. President Museveni bwe yali agenda mu nsiko. Be yasooka okutraining abastrainingira Mozambique. Yes. Under Freedom. Samora Machar. Nga basinzira Tanzania. Seruzize ezisinga yazizimbira Nairobi. Yeah, Kenya. Za fundraising, zachi, za match, zona yazisimbira Nairobi, Kenya. Abantu abasinga okulwana olutalo. Majority of them bali Banyarwanda. Olunula Uganda. Olunula Uganda. Yes. Kati nkulaga. Tanzania. Yenyigira mu ntalo za Uganda emirundi ebiri. Ogwasooka mu 7 nga bajja Kamini. Yes. Tanzania neddayo. Ogwokubiri 8 mu 6. This time not directly but by providing means and resources. Ebyokulwanyisa, ebyokukozesa nga Nyerere openira mu mobilizingira. Yes. President Museveni bwava mu nsiko 8 bajjo constitution bakola amateeka bamala okukola constitution. The second agenda for Museveni was to revive the East African community. Mukago gudde. Naye ogwo omukago tegwali nnyo ntino baali bagezaako okuzza obukwago bw'obusuubuzi kuba Uganda yete ina kyesuubuza. Butwali failed state mukuru bwagamba. Ina kyasuubuza naye yenyigira nnyo. Actually yagagwa byali byamagendo. Mukapa ne Moi bazeewo East African community. East African community ekyagikomesa nnyo President Museveni kyengezaako kugamba kwali kugezaako kuzibiikiriza bituli omuntu omulala nga ye byayinza okukozesa okulwanyisa gavumenti ye. Gwanga nelinda mu kiribadde yali opportunity. Ntisobola okubeesinga eri nga bwe nakikola n'omulala asobola okukikola n'abeesinga eri. Era ties ze yasinga okunyweza zaali za security. Tobangako gwe towagira muntu nange siina gwe nkola ki gwe mpagira. To buddamya muntu nange siina gwe ngenda kukola ki kubudamya. Kye yasinga okukola ki okwesibako. Era ekyo n'akinyikiza nga tosobola genda Kenya oteekereyo olutalo kubanga bayina endagaano. Olutalo olusobola okudisruptinga Uganda. Nazibawo. Saddam Hussein. Bashir. Omar. N'agenda ng'ava Khartoum. Kubanga Bashir ne Bashir, Palestine, Gaddafi, Egypt. Saudi. N'Amini ne Saudi Arabia. Bayina enteekateeka ey'okufuula Uganda an Islamic State. Nga bawagira Amini. Yes. Museveni kye yabasuuza.
Bashir yayina olutalo lwera nga asinziira e Khartoum nga wagira abayeekera okusinziira mu bitundu byegundi bye South Sudan. President Museveni n'akwata Galanga omujjukira omugenzi efa 2-5 n'amuwagira mpaka lwe bakutula Sudan emirundi bimeka emirundi 2 South Sudan nefuna n'obwetwaze sikwe go mulembe gwa Bashir yakosanga bajanja widi kati nga South Sudan efuuse part of Uganda tetugitegerera administration ya Sudan recognizing Uganda nga godfather mu lutalo lwabwe yabatuusa kukula kati kitegeeza ne Bashir omukomeze eri eddafu ekigundi kyakola Putin ku Ukraine ayongerayo NATO eberenga tetuuka temuli kompi na creating a buffer eya South Sudan actually atemako gutundu nga niyo ebikompole ebiwamu buzanga nyonyi za Uganda zikimache kundi nyonyi za Uganda. That was the reason nti okujja okulumba Uganda ng'oveeri mu Khartoum ojja kusooka kuyita kuono ng'omaserengeta taneta ajja kuwa space okitegeera bulungi kati creating buffer eno n'akozesa East African Community era n'afuba okulaba nga ne South Sudan yeegatta kuki ndoza ne ku Somalia bwakikola exactly kakati olwaleero tojja gamba nti amawanga agamu jajja kuleka areas ezimu nga ziyina vacuum bateekamu abayeekera baabwe babanga bayeekera but preserving their neighborhood sokono nga tonna nnumba era otoyinza kumulumba oli kuba bano toyina woobayita bakuta kuzoganya olina kuzuganya those are strategic missions. Honorable Katono waliwo akantu confusing tetujja kwogera tetujja kwewala tugenda nnyo kubiri wakati naye byafaayo Mobutu Sese Koko Mbendo wazabanga nga olutalo luwedde 94 yabudamya abavudde mu buyinza e Rwanda n'abatwale Kongo nakati bali eyo freely olumu balumbako ku Rwanda naye M23 ndowooza tebangako M23 tojja gitegeera tetukangako ku level eyo tojja gitegeera ngo wali owuliddeko asinziiraawo n'alumba Rwanda wali owuliddeko ye mukulu ebintu ebimu bibagundi biba bya content birabe bulabi okole ki osirike ngo wali owuliddeko avaawo mbuno yasinziddaawo n'alumba Rwanda FDLR ye bwabugamba nti wali bawuliddeko era naabo abaagala ogirumba babeera across bano tebasobola kudda eno ate weebali ogenda okwekangula okuba tebasobola kgenda eno nabo yeno bafa yaabwe kati gwe basootinge kanti obaagalayo nnyo gwe basootinge so Sekedi ne banna abagenda okujjawo the only thing that can settle Congo is to create federal states. There are so many more like kingdoms in Congo. So many. Echadusayo Kenya nega techabitegeera. Bolwana n'olu tosobola bitegeera. Abasajja tobalaba. Congo ajifuga civilian. Why now didn't amajege bawereza okuma Musajja babayiseeko nga bakumba bayingira Goma nga majete galabikako. Musajja bayingira Goma baseka tebalabikako ab'ebitiibwa okulodi yes. Abafuga Kenya bamasinari. Ekiyamba gundi ekiyamba Tanzania okubanga eri peaceful. Nyerere yafusetinga foundations bbiri. Military foundation ne political foundation. Bitambulya wamu kati military foundation eri so entrenched okitegeera eri so entrenched ku military operations kati Kenya ekimutwale Congo naddukayo civilian democracy mungi civilian ebyentalo tabimanyi ekirungi kyayina ekirala nti ye ina Uganda Eliaina Tanzania Eliaina Lake Victoria toina bosala Eliaina Ocean
okujjako nga ffe tumulukozeeko bulabe ne tayinaayo kati threats zino tazitegeera tadiiringa nazo ekyamaanyi baali bamasayi bebaali bamuzuganyizaawo ne bamasayi ne Al-Shabaab ate ne Al-Shabaab balina ekibaawula just operation it's just an operation you get my kati ye zino operation za Uganda zebeeramu eza Rwanda betoloddwa kibira betoloddwa insecurity era ojja kwekanga nga ye ne South Sudan kati South Sudan lwakuba teri nnyo kyamaanyi bo balwanira buyinza buli yabalika conflict ze balina zaawe ne Uganda terina kyeyagala Sudan ne Rwanda terina kyeyagala bali bebake babavaako dda balina detachments nyingi nnyo ezibaawula so at the moment olutalo lw'e Congo luyinza okukubuzaabuza n'ogwa n'eddalu obubinja buno buvaawa ng'oggyeko ebyo ebyaba n'amawanga strategic reasons ezibasumbuwa mulimu ne interests eza minerals ezo abasima minerals basifuna cheaply therefore buli awali ekirombe waliwo abaateekebwawo okukuuma ebirombe ebyo n'ebyokulwanyisa ebyamaanyi emwe mulimu airports nawulya Chekedi yasanga abajasi ba UN nga nabo badda mu ddiru tebakyayiraga kuuma waliwo emmotoka yali yagwa ya ambassador Mulamba gireeyo naye yali agenze magendo agenda gigira ati ng'ebaddemu ebyamaguzi mukama diplomat wali wa Italy kati Ramaphosa obanga naye alayika naye abaze ebyo ebyaki anti Ramaphosa kati omukulembeze wa South Africa naye agamba tetuvaawo wano tulina okunyweza tetujja kukkiriza kino tulina disadvantage President Museveni is not an opportunist but tewali ggwanga litatradingira mu Congo afe batuka twajjayo mu ebyo ebirombe bya gold ebyo byemuwulira ebyo byonna naye kaakati namwe tugende tulowoozeemu mu byonna byonna bye twagenda okubba bye baalabamu kati namwe okujja kuba na Uganda namwe nga common sense mwagwa kkono mu byonna byonna bye batwakyuzinga embaawo kyekyali ekyamaguzi ekyamaanyi kye twabba batulabuukirira mbuuza mu byonna byonna ebyaliwo ebyali available they could accuse us okubba embaawo mwalimu n'ebirala byaliwo emisango tugijjukira kati kyenkugamba that case was either political era tuli kasende tusasula or poorly managed as the president said but teri ata trading ira Congo buli awali ekirombe kya gold ekirombe kya buli mineral gyowulira buli wekiri government tetuukawo so going forward tinga mu bugundi obwo so going forward one the kyendowooza nti kisobola okusettlinga ebintu ebyo kwata militias zonna create a state, create these states within the country. Choka. Bumalo okuzicreatinga wa amnesty buno bubinja bonna to join the army and the police of that state. Turn bino ebyobugundi bino byonna ebirombe biki into those regional government properties. Ozibakwase. Ogenti nzejagala mu percentage. Mu regularizing mufunire wano muzimba amalwaliro muzimba amasomero muzimba enguudo mukole business. Buli abadde mu nsiko nga togenda mugobaganya ng'agenda kufuuka part of the state, put that initiative kubanga bali recognized. Ogambe ba leaders abalimu ba governor baani obagambe recognize all militias, incorporate them in your local government system. Kyekiremese kedi ekyo kuba tayagala kubagatta mu system ye ya governance. Museveni wajja wano waliwo ebibinja bingi. Yeah. You see bingi be mutayagala yigira ku Museveni, but he's a lesson. He's a whole subject to study from. All political scientists by African political scientists. Yenna political and military scientists. If you want to solve problems, study Museveni. That is Africa. Bwava mu nsiko. Yeah, kubanga fe tukyali underdeveloped. How do we deal with insecurity? It's the only issue.
it's political, it's military, full stop. Bwe yavaayo goza lwaki abantu nga Moses Ali bali mu government wakusajja olaba wakulira bamukulira kaliba ba Mike Mukola bali mu government babiriga mungu abasasi lwaki bali mu government batabani ba Amin ba MP abamu ba directors mu government bani bano bagundi abana ba okero oliemu baseka baffe bano bali mu gundi oza lwaki put your enemy closer. Put your enemy closer. We are all fighting for survival. Tesa. Omuwecho omuwa. Nawe sigaze chokola ki? Emirembe. After chinzo kubanga ate kye kyakujja ku. Ndi walaba no mugenzi Sheka Kigundo. Yes. Former bali communist. Incorporated into the army given ranks. Genda. Kiche kirala kyoyagala. Neba amiru benyini bali kubisonyiwa basinga biva kuvaamu jangu nja kuincorporatinga mu majje sijja kuwa ranka joliko wenzo okuboli brigadier kale nja kuwa major ebo boli wa manyi mukale ojja kufuna erya kano nofuna yakukuma ono niwe yagala na kuteeka wagenda okusupervisingira wakulabira buli kyokola omukomi gwagenda okuwa si wuwe emotoka jagenda okuwa si yiye office jagenda okuwa deployment zofuna assignments zofuna actually ufuna na nyingi nobeera na busy nofuna ne ku family here we jota yagala kuleka but now bogende yumbe their king is Moses Ali he's moved their king Moses Ali tabakalulu obali mu mbeera ki oba mbeera ki tabakalulu nakatembera jali mu mujiraba agenda kubeera third oba second third deputy prime minister ne mukisanje kijja paka Moses Ali tayinza kuva mu cabinet bye byalema sekedi okukola. That is all we need to do to settle era eyumbe basanyufu banji mu government muno neze mutamanyi nga bakiriziganya ne bagamba kale tukolere wamu but yalina ne capacity bakuba ne bakola ki ne bakakanya but now omukuba n'omufulumya naye waliwo abamukiririzaamu basigaddewo basigala bapinga katujjo baakabuno hono butukomewo okay yes mutabani w'Obote yali Rastaman ono mukulu akena he was a Rastaman namujjayo namugamba nedda ogenda kufuuka ekitagasa namutule member of parliament era president alinga mukuza era bwagenda mu president mukuza wa family y'Obote era bwagenda erira era ngo tasobola nakubataataganya it is a home of UPC era ne bwabaddeyo by election mu kalulu ka Dokolo nga gundi afudde yadani Beatrice no seseri ogwalo bwe yagenda teyabataataganya aga bonna baffe tujja kukolagana nabo era teyataataganya candidate weri tebabba na kalulu tebabasindiikiriza tebalina nagwe bakuba owa UPC bwe yawanga gamba you come olinga yagala okunzijukiza ebya tata wa Jeno ne yajja namugamba nti sevu kino muzeyi nawuliriza omujukiro family yo koni the president is taking care of them yokoni abana be bichi is taking care of them actually ndoza kati abantu beggulu tokyayinza bazza mu ebyo wali tosobola kugamba nti gulu yonna okubogo byekkonyi bo bakwagala kakati okubakakanya emitima bo ne babeerawo you compromise okitugana okigira so it's the only Tshisekedi kyalina okukola yes adaki seize power seize responsibility power gundi buli kimu ogambe Kongo fenna tugenda kugifuga gwefuga kaawo oli afuge wali n'oli afugeri nze nja kubeera wano waggulu ndi move ceremony ne buli omu akwateko kyakola kyakutte. That is how the US has 52 states
era kyava ku American gondi lwalitalo lwa munda civil war nabo yali balemeredde nga paka libakiza yaganje mawanga gefugemu compromise culture za njawulo culture Congo za njawulo. So if Congo doesn't compromise on political administration, they are not going to solve that problem. Webali kiviramu bali babafiiriddwa bingi bibatasobola kulikavaringa ati taina kyafuna musira bamwe shakidi kinene nnyo kyajjaawo kujjako omukulu yagambye nti abayeekweka kalulu waliwo amateeka n'ebiragiro byataddeko omukono nga byabadde byambagirawo executive orders ezimu kwezo kwe kukomya obuyambi eri amawanga amala foreign aid mwobo obuyambi nga naffe bututwaliramu nga bitongole byetumanyi oba mu nkola ya America babadde yita okutuwa obuyambi naddala mu byobulamu USAID n'enkola endala nnyingi birala mulimu kusupportingako ku mbeera ey'enjawulo abalwadde b'obulwadde buno obutawona bwamukenenya obeerayo n'ebintu ebirala bingi America ebadde tutwalirako oba byetukwasizaako kati mu mbeera eyo twagenza okukizuula ng'oba oliawo batukanzeemukko era ebitongole wano byekanze naye Marco Antonio oba Marco Rubio avunaanyizibwa kuteekerateekera America n'amawanga amalala avuddeyo n'aclarifying n'atangaza n'agamba nti bataddetaddemu era bakendezaako naddala ku mbeera ey'enkizo obulwadde obw'enkizo buno America bebadde yambako ebiteebereka muli ensonga za mukenenya n'ebirala kakati mu mbeera eyo ne tukakkanamukko naye bino ebitongole ebirala bano bannafe ab'omukwano ogwabikukujju ne programs endala awo bagira bakyalinda kutwetegereze wakirina ku nga 9 senga ekintu kino kibadde kinywedde oba Trump nga w'omumanyi bw'aterya ntama n'amala n'akiddiza ddala tukyasobola okuyimirizaawo ebintu bino ebbanga eddene ekyokubiri ddala kituufu tulibeera mu mbeera bwetyo sibutandikira kuba nti batuyambako buyambi kakati Trump nga ye simuwa amagezi naye eyo policy manye America ekigifuula America ye Trump agenda kusuula dola ye ye kennyini yagenda ogisuula nanyini kiggwa luli China BRICS babadde balyawo bagezaako okwebrandinga n'okwezimba into an economic force naye nga ekigibalemeseza okuba nti nno egira yenkolagana yaayo n'Amerika yenkolagana y'amawanga amalala okuba nti ekintu kyabwe kikwatayo kati gwe bw'otandika okugaana dola okusatulatinga currency endala ejja kusatulatinga yejja kuyimuka olede bali mukuba kya petrodollar obuyambi obujje wange mbadde nsuubula naawe lwakuba tuyina enkolagana kati enkolagana eyo bw'ogikendeeza nsobola okushifutinga n'enzira ewalala kakati Trump newankubadde kyakola kirungi for local administration it is a very very big strategic mistake for the foreign policy of America. Kati Trump munabyanfuna naye si munabyabufuzi. That's the biggest undoing that Trump has. Your business. Ye munabyabufuna. Si munabyabufuzi. Kyovola abatowuliranga yo political statement Trump gye yakoze. Okitegeera nti ne bw'aba ayogera mu UN obulwayo kyanakola ki statement eri political bagende omusajja yayogedde headline kati kyekigenda okumusumbuwa nga America ze ndi muwa Trump muwagira Trumpist because he is a realist but kyensinga okumwinstazaamu kunga ye he is not a politician. Tende bwaba approaching issues tajja approaching nga politician. So dola ye ekigiyamba okubango katale kensi yonna eyimirirawo
lwakuba agita nekola ki neyiika kati bw'ogiyimiriza okujja e Uganda ejja kutandika enkolagana ye n'amawanga amalala kyekifuula America super power because olina kyompa omulala kyatampa in return n'enkuwa royalty antu netugula mu dola netujiwa ekitiibwa nesigala kabeeyi netuwulira bw'oba ogenda okudiiringa ne Russia nojjukira nti eddagala lyo olija mu World Health Organization kuliko dola ya America eri subsidizinga nogamba kanjira n'ennyamu nasigale nani n'omusajja kubanga alina wakukwatira oba ekyali angamba tugenda kufandinga climate change oba ogenda okugamba nti kangende mu Bawarabu oba ngendeko China ngenda naye nojjukira nti bampadde obutimba bw'ensiri through World Bank kakati World Bank bwebanga yefandinga kuliko dola ya America badde ngenda saasaanya obuwumbi 65 okugula obutimba bw'ensiri World Bank ebumpadde ku bwereere ezo kazikola ekirala kasigale sijja genda wa China n'osigala awo America bweyita economic African leaders biki mwenna ne mudduka bonna badduka si lwakuba baagala ekifaananyi badduka kubanga bayina we bateze olugogo kyovula America begamba omwezi ogujja tugenda kubeera ne African biki summit everyone runs because tapu ya America mu bbanga buli omu agikoze eki agirinze kakati Trump bw'anaatempalinga ne foreign policy through aid because aid is also a policy era bwe kiri it is a foreign policy to tap what into these countries to buy their loyalty kati super power gwe bayita America mu byokulwanyisa mu byobulamu mu byenjigiriza mu bya democracy mu byaki yenibadde tulu ye ninga ebadde tool it is a very very big tool so kati awo yenga ye in the long run ajja kukizuula nti there is a mistake actually ndowooza it is after they had seen it coming that Rubio came to clarify n'okutaamuko kutinati kubanga ba strategists kati baba Trump bwajja n'ayingira government ba strategists batandika okujja on different matters ne bamubuulira nti eno decision pesafu ng'abantu bafa olw'obulwadde abantu bafa America oba tokyalina mugaso mu bulamu bw'abo abantu singa tutandika okusiba dola n'etatambula tugenda kuba tweweekendinze nga ffe era obadde ogenda kulaba mu mwezi gumu nga dola egudde mu mwezi ogwo eringa America yafunye ekyokuyiga ku bibadde mu West Africa awo anti era bwe bityo bwe bitandika kaakati ensi 3 Burkina Faso Mali ne Niger ezo 3 zakoze buloko yazo era zavudde mu ECOWAS it is successful zavudde mu ECOWAS bataddewo amagye 5 okupolisinga area yaabwe n'okujjawo abayeekera jointly and they are young they have left actually the 29th 2 days ago is when they left the ECOWAS officially ne bali ne bagamba kale mugenze tetulina kyakukola naye ebintu bino wammanga bisigale nti ye ekinaki movements z'abantu kyokka kye twagala free entry free exit no problem obusuubuzi busigale kale tewali mutawaana ebirala twawukane era ne ECOWAS yabadde erina okunegotiatinga wadde mugenda naye bino mubikole ki mubireke bisigalewo
olinga ngamba ti amawanga ga Africa tegakyamala gano gabintuntu ebyo sanction kunzijako buyambi nalabye ne wa Senegal naye teke mwe yajidde era ojja kwekanga nga naye avuddeko naye ndaba batandise okujjirira because bamaze okulaba nti osobola okuvaako kuki ku France ate ne weetengerera luli babadde basevinga sente zaabwe ku account eri mu France nga bolaba ekittavu kya Uganda Uganda Revenue Authority ng'omusolo gwonna gwesolooza esololeza ku foreign account gugenda France nga tene sente zabali bwe zituuke France France ye n'agamba mwaleese obuwumbi 9 naye mu financial yatusobola bawa akaataano emala kukola bye yagala chokanga minerals ezijje no buli kimu teyina kirombe kya minerals but it is rich in gold, it is rich in diamond. From where? Bijeno mbano from here, from all those West Francophone countries in exchange promises empty promises na bichemu beer asobola okufuga Cameroon nga asula Switzerland lanche najiri France n'amala emyezi emekanga takoze eki abera mwayisi yune nga tewali ayinza na kwenyenya because the military is controlled by the French. France ino kusalawo babike obate babike kakati engeri je kyazuuse gwejewo eidiyo America do I still owe you royalty obono bo mutoloseza mbangenze nja kwerwanako era ojja kugira bwoti encha China agambe sente America zebadde eteeka mu World Health Organization nyenda ziteekamu nkwe n'abakuyambako kakati America awo ebe yingiridde ddala mu luse lw'okusebengerera atako nkalaba nti Russia webe tutte West China n'emala yingira wano mu East BRICS bekunganya bayina about 30% BRICS ku economy global economy. Yes, oyina India, oyina Brazil, oyina China, South Africa, buli continent bayina mu munene waayo. Waizi putizo nakati bakolegana zi Nigeria bakolegana ojja aid yo ojeyo kubanga bogamba aid n'ebiralo obo bitutte tekyali ayagala military might military might luli wa dominating anga ulabo teko nibateekaawo bikampu byabwe bateeka sanctions ku Russia economy yabwe n'erinnya bulinnya kiba kikibabwe kityo olwaleero Europe ekaaba la sanctions bateeka ku Russia naye batyo okwogera bakitegeera ate omusajja yabeereza mu bubeereza n'agakamba alinde ono n'akwata gas n'amuyisa India ate abateeka sanctions ku Russia ne bagula eno ne bagenda ate ne bagula gas y'omu India ne Germany gwe bali bakoledde pipe nga zimu atunda nga bwayagala ne bamufera indirectly ne mujjako Swift banking system nakola ezize group gundi ye n'agamba kakati naagwe bw'oba onsasula sente ze kusuubula eno tuwanyisiganye mu rubo osasula mu rabo si mu dola ate toyina kyakukola kubanga oyagala kati nabo bategedde nti osobola oteeka sanction ku nsi netawulira so that was a strategic mistake gyebayisiza mu executive order gundi eyo it was a strategic mistake era ojja kwekanga foreign aid eyo tebatempalinze nayo so tusobola okivaamu we can survive now on our part as a country we are just wasteful. We can fund our budget with discipline. Nero akubatwa Sankara. See, this guy was in the government for like 2-3 years. The president wa Burkina Faso. Mjechina now. Era yakola ngono bwe yakoze. Nasooka agoba IMF. Nasooka akola nagoba World Bank. Tawuli. Najjanga mu kitundu nga kino munakawa mwagala amalwaliro mwagala amasomero
ngenda gula cement ngenda gula amabaati ngenda gula emisumali mukube bloka tukolere wamu mukube bloka sina leba muzimbe anti gamu gamu ne bezimbira amasomero nakola empowerment y'abakyala nagamba we can choose wine or whiskey for few water for all, clean water, safe water for all. Fenga abakozi ba government tusobola okukeerenja ne tugamba tutereeze obulamu bwa buli mukozi wa government nga yayina obulamu bulungi oba tusobola okugamba nti tukolera abantu bonna fenna tube bulungi. So all we need now is to choose between the two. Whiskey for few or clean water for all. But who is willing to do that? Tetulina kulinda Trump kukola ebyo. So ogamba mu government yaffe. Tetuyinza kulinda Trump basooka suspending aid tulyoke tuddeyo mu discipline budgeting and spending. Why do you have to wait for that? Extravagance eyo gy'oliko yandibadde tetutuuziza wala. So betugamba nti tugenda dealing an extravagance after Trump has suspended aid, then kitegeereza ddala nti you know what you are doing that it is wrong. Kubanga bw'ogamba we are suspending tusobola okweyimirizaawo. So lwaki kati tetweyimirizaawo? Tukivira mudda. The problem. So tusobola ekirala oli bw'anaamanya nti obu eddagala baaliggyewo nze atanafuna kalwadde oba kawuka ne mpulira nti doozi y'omwezi eri ku 7,000 kubanga without aid doozi eri ku 7,000 emeka eyo gy'ofuna ku bwereere ku 7,000 n'owulira nga outcry bakutuka kati tebakyasobola ojja kuddamu empisa. Ojja kwekomako zipo ojja ginyweza. Aid ojja kunyweza zipo. Kati twogera kubanga oli afuna eddagala n'abeerawo nga mulamu. N'emyaka bagyebalira. N'emyaka n'ogibala. Naye bw'ona okizuula nti emyaka giyingiddemu ensimbi. N'omanya ennaku yo. Ojja kumanya ennaku yo. Atannafuna. Now the issue is akayina. Mbozi tetusobola mulekerera. But government ejatuuka ekugambe tewali sente. Kino kyetusobola okukola. Naye siina kati ki gira weeyimirizaawo. Genda kadomola. Kakaawa biti. Ne balese n'empiso egema. Balese y'empiso egema eyo. Empiso eziri. Naye kati Trump nageza suspendinga eddagala lya sirimu globally ebbanga lyonna okusasula n'atumuzamu emyaka egi eddagala lirabika. By the way, information katonotono nawulidde nti Russia eri ku stages okuva lwe bagikolerako sanction eri ku stages ezimaliriza eddagala eriwonya cancer nenga sawo babi bakitandise mu kaseera kana akala sanctions. But still America erina okumanya Trump kyeva nakugambye se munnabyabufuzi mubazi wabibalo tamanyi how many millions of Americans who are employed in these structures. Mukwano gwange akola ku embassy yangambi tebakirabanga nako. Millions, because it's a medium of employment and strategic deployments. Strategic bafunira mu bingi influence. Nakola ekintu mbagirawo bwatyo. So kyovula banze muri ndowooza nti Marco Rubio okuvaayo mangu n'akola clarification is because balabye nga they have made a strategic mistake. Kali katuje ate yakolera ne sanction gundi ezo executive orders ezo it was too early. Kirabika nga yali yabibagedda olayidde kumacha bugenzo zibanga okusayininza executive order andi yasubiza abantu nti olulayira kwentandikira kwegala kite kyaliko wadde okwebuuza bakikubaganyeko. Ate n'ekirala kye yafunye nti ba advisors
bad advisors abasinga nabamuyinako control. They are also not politicians. They are businessmen. Bayayi basajja bali awo inono Hegseth gwe yalese mu bya military abadde buloga ngiyalwanako bulwanyi Jessica Toto ne myaka na bagada yatono wamujjewa policies olwo tukomewo kera tutuneko ku nsonga za byabulamu katonotono twafiddwa musawo myaka 32 vanyalo okuba nti miso yibalamu etegeeza nti bakebedde wani bekenenya akawuka kano mu mageserezo asatu ne bakizula ddala tufunye obulwadde bwa Ebola nenga buleka bwavudde South Sudan yantufiirwa omusawo mulamba myaka 32 ndowooza ko experience waba atanso okafuna kinga ekigudde obugwi endwadde zino zigera nezibanga te batulwawo buli baministry lwawo kuliyakitinga kuga tutukira omuntu okuba nti afa dabanga detection yene lwalwawo ko mu ggwanga erya Uganda oba kitu kitwalibwe tutyo nedda sebo hey endwadde zonna ziri airborne oba zirina infection ziyita mu mpewo oba zirina infection zezo nazo neza kika kyonna toyina boziziyiza kubanga tugeze kati smallpox mpox monkeypox yes Ebola monkeypox rather covid zijjanga toyina naddagala nga ne mu stock teririmu tunawo ne kine kisenyiga ekye China HMPV ya okitegeera bijjanga neddagala mu stock terikola ki teririmu kubanga agula eddagala afuna requests okusinziira ku diagnosis gwe baba bakoze mu bitundu agenda okufuna nti Arua Regional Referral Hospital obulwadde bwe buti bwe businze okwegirisa bwe tusinze okukebera n'abufuna mu Mbale Regional Referral Hospital n'abufuna Kabale n'abufuna Lira n'abufuna Masaka n'abufuna Luweero n'abufuna Kampala n'agamba okusinziira ku diagnosis akoleddwa mu ggwanga lyonna buno obulwadde buli rampant bw'aba stroking eddagala bw'asinga okukola ki ateeke mu lyabuno buddukira ku speed y'amaanyi olaba ali mubadde mugamba ngende Masaka sisangayo eddagala lya kansa muli bataano government ekolera ku priorities ku bataano n'15 esooka ekolera ani. You can sacrifice the few of you. Soka badda kuguno omwendo gweyongera kuguno omuwendo kyovola bakati cancer hospitals dibadde wano Kampala wano woka yes kubanga cancer tabadde rampant mubadde temunnaba kwejalabya nnyo kubanga cancer bagamba nti ddagala lya indiscipline endyayo engeri gyeweeyisaamu exercise entambula lakizale kwegamba ddagala lya bulwadde bwa lakizale abateefaako tuli twakulanga oli omuwogo gwo ogujje mu nnimiro n'ogufumba nameketerako ekinyeebwa oba n'olirako ekinyeebwa kyojje mu nnimiro tetwalyanga bintu biri preserved n'olya wali greens n'ozifumba n'olya kati olya emmere eri preserved onywa ebyokunywa ebiri preserved osomukka oguli polluted obeera mu AC full time bw'osituka wano bw'ogenda mu office oba mu office n'ogenda mu restaurant oba mu restaurant n'ogenda eka the body is tusabi bikabi bikyamu toyinza butalwala kansa buli luguudo lwoyitako kati lujjudde factory newunyiza olaba awo endwadde zitandise okujja era weetaaga eddwaliro lya kansa mu buli region olyetaaga eggulu olyetaaga mu West Nile olyetaaga eno mu everywhere so it is not about detection obulwadde we bujjidde kakati olina okunoonya eddagala crisis mangu so priority onoonya abakugu ababumanyi kuba si buli musawo nti mukugu mu ebyo kyasobola okwawula akawuka mulina okusaba okusoma kati balina n'oteekawo
akagundi mu health ka studying discipline yakawuka katambula katya ka effectinga katya kamala banga ki kakola baje babikusomesa nabo olusi babeera tebabimanyi ate se bonawulya nti oyimwina notegeza ka about health organization ne bategeera ne bakakasa ddala nti ddala kikyo tumala tufuna case ezisoba mwaga World Health Organization ngeisa advisory ebiyingiramu nge bateekako ne quarantine ennaku ana mwezi temutuuse nsi ku pandemic nga temutuuse nsi ku pandemic ne muteekawo measures simanyi PPP simanyi maski simanyi kunaaba mu ngalo that's a whole project netegeeza n'amawanga amalala okutwewala nti bw'oba ojja goberera bino wammanga bw'oba oli wakujja ebyo bisweyinga ne tourism omuntu yali yabuukinze n'atajja kubanga oyina monkeypox kubanga oyina simanyi okiisaani HMPV olwaba China so ebyo tetuyina kyabikolera emergency just woyinza okunenyeza singa wabaawo emergency measures ezitekebwawo singa wabulwawo surveillance measures ezisobola okutangira n'okulondoola abalowoozebwa singa facilities ezihandlinga zirula singa government tebifaako ogenda owulira egindi bafa that is when you can nga government elagajjadde but baba bataddewo measures ne batandika ne sensitization that is the response okay atuulize era tugube ndowooza era virus zino ezikwatagana n'ebyo zikwatagana nnyo okuziza nga bwe bakugamba ku covid yes bintu bye bimu kati ne oba tolinze government osobola okukikola kona lebo nga ngenda kuta amasimu gano mu dakiika eziddako nakolwalero bannamateeka ba omu ku bakulu mu kisinde ekya PFF Dr. Kizza Besigye ne Dr. Kamulegeya bakulemedwa mu Alhaji Lord Mayor Elias Lukwago batutteyo bakwita mu musango mu koti ejulirwa mu koti ensukulu ndowooza bawakanya ekyomba sibe baabwe okuba nti bawosebwa mu koti y'abannamagye ate ngene koti eriwo ku wange wozesa bannamagye abeewaggudde naye nina we nasoma ekiwandiika ate nga kyali kikakafu nti wiiki eno tubadde tulina ensala oba okusala kwa saabalamuzi ku musango guli ogwa Kabaziguruka nempulira nga ate kinyize ndaba nga kino ate kiyinza okukyankalanya kiri ekyokubiri kyani kiyinza okuba nga kitaasaako you see that case siri munnamateeka but this is my analysis oyinza okubanga toli munnamagye yes kooti y'abannamagye okusinziira ku jurisdiction teweetaaga kuba na rank but singosa tolaba nze tugeze ndi munnamagye by the time we bankwatidde n'ebimenya amateeka ng'oli nange kooti eri ekuvunaana retired Colonel Kizza Besigye is a member of the reserve force of Uganda abawumula is a member of the reserve force newankubadde nga ali mu retirement asobola okubeera redeployed without his consent by the commander in chief nga waliwo obwetaavu if need be so let them not waste time. They are just playing semantics. Colonel Kizza Besigye is a member of the veteran or reserve force of Uganda. Kati ate nono gwe yali naye nagwa mulire etteeka ly'ogambye kati oli naye okusinziira ku jurisdiction singa osangibwa n'oyo omuntu ayina ebyekuusa ku magye naawe ofuuka ovunaanibwa kyekivunanibwa mu kooti eyo luli nabagamba naye wano nekkungu ne mbagamba ebintu byemulwaninga after si bye bikulu
go and protect the charge sheet. Protect the charge sheet. Accept it. Boja accepting or creating a room of no amendment. By law. Teri kudamu kola nongo sereza. Charge sheet ngeri open. Nachogera wano ku muzindaalo. Mugamba muduke baba wadde charge sheet enafu. Tebana yongera ko najiro milala. Mujigire je muba mugwerako. Mtobe na gino. Bamu wadde enafu muba wadde room bali okujja okwongeramu emisango emirala. Mwadda ku jurisdiction ne muleka charge sheet. Era walaba wayitawo bangachi ne bongerako treasury. No mujulizo omupya. I am not an expert, but this bino ebintu byetaaga molusi kanjite common sense. Kuruza. Ekyokubiri omuntu akugoba lwaki gomala gadduka. Lwaki omala gadduka. Soka wetegereza ani angoba. Alina ki? Yenze nina ki? Kwagamizo sibango dduka naye ng'oli ayimiridde dda. Gamba nga gwolina n'ebisinga k'oyo akola ki? Akugoba. So why don't you say ani angoba? Yanjagaza ki? Bwe nkisuula nta. Okitegeera? Kaakati keesi eyo ndi wano. Tuli wano. Mujja genda mu kooti omulundi omulala. Nga Kizza Besigye bamuconvicting. Because they can do it anyway. Mwakiraba. Mwakiraba ku Kizza, Aaron Kizza. No, omulamuzi yennyini yabagamba obuyinza tubulina era tewalina. So you are going to waste time. Muli mu constitutionalism, military courts tezikolera ku constitution. You get my point? Oh, yes, I do. They don't. So you can cite your illegality, you can cite your dissatisfaction, but that will not change how they operate. Olinga ngama ati bano bajja ne plan emu. Oba nfu oba namu kati bajja ne bamala omwezi mulamba ku Martha Karua. Kati yafunye practice aliwo. Ibana. Agenda kudda luli to do what? You wasted time on Martha Karua. Okay, mwamufuna. We have on our watching Simanyi guest. We have from here from Nigeria. What is it going to change? On your watch list kale tetuganye baloya bazze bavuddewa kale webali. Because there you are not going to interpret the law. So ogante kyandibadde kituufu bandikkiriza guno omusango nga gukyali munafu. Gye bandibadde badiringa ne case, not the semantics. Kubanga mwali mulimu n'ebirabisa bingi. Nakugamba wano kankiddemu tewaliiwo nali nekkungu kankikuddiremu. Togenda kujja kukolera precedence mu court martial nti kano yajja n'awoza omusango n'agusinga mu court martial kubanga mu court martial teri awoza n'asinga. Kati bakole ki? Mu court martial teba building a case bakolera ku intelligence. Ekyo ino kyuligera bakiwulire. Bakolera ku intelligence. Bukesi. Obukesi bwe bayina until when they prove nti obukesi bwe bayina buyinza n'okubanga tebukyawona makulu gwe wali odiringa naye yagenda yabivaako oba ne bakugamba tukutegedde naye bakusiba emyaka 10 ne wayitawo omwaka gumu ne bakuwa pardon oba ne bakusiba house arrest. So olinga gamba nti bano bannamateeka banditeeka Dr. Besigye omugwa mu kifuba nga bokka mudda. The moment they added treachery they retired Besigye from politics. They retired him. Yakomyewo dda gy'alina okuwozesa. Bamuwumuzza. Besigye yawumudde. PFF will not have Besigye as a political leader.
unless otherwise, because now Besigye has to be convicted, and once you are convicted you cannot hold the political office. I think kino kibadde batya under the law, kibadde batya nga bagezaako okulaba nga bakijjayo. So tekyali point ya kudda mabega. Oli munnabyabufuzi, I am a politician. I cannot allow to have a conviction on me, because by law a conviction bars you from participation in politics. Are we seeing ekintu ekyatuka ku bana abaana bannupu abamala ne bakkiriza? Exactly. Ekyo tukirabye nti kasita bakubaka, it is at the mercy ku bo bennyini. Not you. Generals have been there, no one has won a case. They can either acquit you or convict you and pardon you. Biri. Mweyo court, they acquit you, no sigaza status you uninterrupted. Or you are convicted and you are retired. Katiraba sanya. Never afuna tasobola ku nobwa kansala tasobola bufuna because aliko conviction. Bwana buli wana agenda wonna nga balaba kali. So they forced the state into a state of convicting Besigye. Tasobola kubeera acquitted. Honorable Kankuwa